Okay. Naye nawuliddemu postmortem kamutima ndowooza bannayo si kyaffe baddugavu naye ndowooza bakyatu kirungi nnyo tugendako nga weekebeza amatisi mu mwaka omulundi gumu kubanga we nawulidde mu nnyinnyonnyola nga kirabika kibadde kiruddewo kati ebinywa bizanibadde emisuwa egitwala omusaayi ku kitundu ekimu nti waliwo egireeta omusaayi kati mu kitundu ekimu ne kigujjamu gutwala mu bitundu by'omubiri ebirala kati gyegyanafuye. But I think it has been a process. Osanga singa maybe tubadde alambula ku musawo osanga kyandibadde akikola ki akimanyi. So ndowooza ebe lesson ffenna gye tuli okwongera okukyayira ku basawo. Neneebaza abantu bonna manyi omuntu bw'ava mu bulamu obw'ensi olumu emirimu gye we girabikira. Yes, kakati the fact that abadde ku TV y'amaanyi ku bulletin enene contributions zo baddozi wazirabidde ku bantu ab'enjawulo abazze okumuziika akitegeeza nti abadde awangaalira so abasobodde okugenda mwebale nnyo mwebale ddala nalaba buno omulamu buno obanga olina omwana ku nsi kola nnyo olwaleero kuba enkyo oyinza obutabeera wakana kaakayo ne kankwasa ennaku bambi. Mbuziza kiki tumanyi ekiyinza okuba nga kibadde kimusumbuwa ebbanga lyonna naye abadde atera nnyo okwemulugunya ku mutwe nga gumusu naye nga tekiri serious kuba funa omutwe gumuluma ng'ambira obuweke ng'aterera. Tugenza okuvaayo sijja kugera bingi nnyo nga preliminary results ziraga nti obuzibu bwonna bwavudde ku mutima teyayabise mutima wabula omutima paati emu y'omutima yatuuse ekiseera n'esirika ate nga yesinga okutambuza omusaayi obusinga obungi. Ono ye mwana omukulu, ono ye mulenzi amuddako, n'ono ye mulenzi asembayo. Naye ng'ate era alese omukyala, naye omukyala asitudde ali lubuto. Abadde anfaako okufiirawo obufiizi era nga nsaba Allah amuddizeewo wonna wajje era mbasaba mwenna mumusabire Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako era nga mbagamba bwe muba mumaze okusaala nga bambi mumusabireko Wajjo nabadde ndiko mu studio nefuna essimu awo nti Nsamba akoze eki afudde ne mbaga tekisoboka nesooka nkuba ku ssimu ye nga yo teriiko nekubira seeguya nagamba ntegedde kyoŋŋamba kyemanyiiko jja wange Mukama yamusonyiye dda ebibi bye ebyo byonna ebyamusobako kuba tabadde musajja mubi. Nsamba ye muntu abadde akwagaliza ova emizigo ayagala kundaba nga ndi muki mu poloti ye mukwano gwange yennyini eyandijja mu kkomera nga bansibye n'akwata sente n'agamba kapere tebalina kusiba kubanga olina famire oba nakusiba banagera kulyaki. Mukama akuumuze emirembe, Mukama akuumuze emirembe. Mama nyama mututende nala kumanya no kapere kale Aibato yabikwane ku radio baba ali serious nga fe tukuntwala mfa baloza kulo kwa mbi comedian ndoza fa mutwala ngebyo ebigambo byatadde mu setup ali tubusa kusaga ku nkomerero ya gonde bambi aleka yebwato bwakunguba gagwate tugambe ki bambi abaana babato Mukama Katonda musonyiwe ebyamusaba ko ffe nali nendoza obulamu obwo omanyalo ebintu ebimulwa kubanti abantu ku nsi tulwawo okuyiga ebintu ebirumu obiraba bikuwamwe kuyiga obutalemera nnyo ku banno obutabeera babibe mu byeri nnyo banno kubanga oyinza okukola buli kimu kyonna ne weekuuma n'okola buli kimu omutima n'otagukuuma kubanga era tolina ngeri gy'amaanyi gy'osobola gukuumamu so ndowooza teweerabe kubeera mulungi lwaleero kubanga oyinza obutabaawo nkya byebyo kakati bannaye katugenda kukola tutya kuba kakireka tulina kusala busazi magezi kuki kulwasa tugenda mukolera ki paka tusale magezi nga bannayuganda tumukolere ki oba lwasa tumuveeko tudde kubajja bawasa kati nakyo
kwa tuyinza okukkiriziganya nga bannayuganda nti Lwasa takyakola takyagibwako bujulizi takyayinza atulemye tetukkiriziganyiza nti ye Lwasa tagibwako bujulizi kakati gwagibwako obujulizi wabadde omwagaza atagibwako obujulizi atya omuntu atagibwako obujulizi abatakyetta teyeetengeredde bana ba biro 18 naye abaana bagibwako obujulizi omwana agibwako obujulizi naye si buli